How true is that? Rocky Jen agenda kubeera ku kivulu nga performinga. Rocky Jen ne Rasta. Oyo Rasta kubanga yasooka okuyimba guno omurembe gw'abalaasi. Akuna matata baana beekubira dance. Era agenda kubeerayo. Rocky Giant. Twali twenyigira. Chali waffe nti mu Rasta tulina ba elders abatutwala. Era ebintu by'omu ghetto biggwera mu ki? Mu ghetto. Kati mu abaanooma ate ne mutandika okunoomera Buchaman mbu stole ki? Nedda bino ebintu bya kirasi, bino ebintu bya ba ghetto youth. Okitegedde? Ntandala ekwata naye ate ne mmaani mukola ki? Ne muddingana mulo. Ate ku list y'abayimbi abagenda okuperforminga tetugifunye bulungi. Abayimbi bonna gye bali mbagambye okuviira ddala ku bayimba Lovers Rock, abayimba Roots, abayimba Ska, abayimba Labadab, abayimba Dancehall, abayimba music ono pop wa Africa, bano bamapiano bonna bagenda kubeera kubanga Bob Marley setting at that trend. Buli muyimbi, it is a tribute and is a charity show. Ba artists bonna bali ready okujja okuperformingira abantu. Kumasa tumanyi ng'omuntu atatera kwefuulafuula. Naye mule gavudde nga bakuwandika wonti wakudde kwinaale. How true is that? Amawulire gavudde bagamba nti navudde mu NRM. No. Statement gye nakoze bwe baati bakoze ku bintu byaffe nga ffe ba ghetto youth. Nsobola okudde wakyaliwa. Nga babikozeeko. Osobola okudde wakyaliwe. Yeah, nabagambye nabadde straight away. Kubanga projects nnyingi ez'omu ghetto ezitandikiddwako ne zitakola ki? Ne zitakolebwa ba ghetto youth banyiivu. Asatu mu bbanga! Gunshot. Any question? Akigadde. Kiwedde. Tewakyaliwe. Wano twagala tubuuze ebintu ebiri related to music. Ebyobufuzi tetwagala nnyo kubiteekamu ng'engeri gye tuli ku Bob Marley. So kansabe His Excellency the President of the Ghetto addressing ku lwaki tuli wano. Yes, sir, the really ghetto President Buchaman. Nsanyuse nnyo okumalako bannamawulire wano mu ghetto government. Tusinzira ne makindye era we tuli essaawa zino. Press conference ya leero tugenda kwogera ku Bob Marley ne Rastafari. Era birthday ya Bob Marley eriwo ku Sunday ku Freedom Beach Entebbe. Yes, I bless. Lwaki Bob Marley? Bob Marley yamanyisa ennyo oburasta era abantu abasinga obungi abamu reggae music bamuwuliridde ku ki? Bob Marley. Bob Marley ye freedom fighter alwanidde eddembe ly'omuddugavu era yafiira ku mazima. Yensonga lwaki tucelebratinga Bob Marley mu Africa n'okwetoola ensi yonna. Naye wano ghetto government yeetegeka Bob Marley nga 6 Febu buli mwaka tugenda kuba tumuteeka. Guno gwe mulundi gwaffe ogwokubiri. Ogwasooka twali ku barracks waggulu eri ku lusozi ewa Nyabingi. Katuli wano wansi barracks empya weeri. Era tugenda kucelebratinga Bob Marley. Last year ekivulu kyali kyamaanyi, you had stage abayimbi bakamiliyoni bajja ne baperforminga. Kiki kyoleese mu y'omulundi guno? Ey'omulundi guno stage eri mu mazzi ku Freedom Beach. Tugenda kuba nga tugalya betwemiisa betunyumirwa kubanga Bob Marley mumanyi nti lubangira lunaku lwabamweyana naye mulimu ebintu bingi. Tugenda kuwa abaana ebyakabi ebidda ku masomero, tugenda bawa ebintu ebibaza ku masomero ng'engatto. It's a charity show. Tugenda kubaamu okuwa abaana ebintu ebibaza ku masomero, engatto, peni, bitabo, seti, rulers, amabaafu, engatto, ebikozesebwa ku masomero. So omulundi guno stage ya kabi, buli kimu sound ya kabi, Destiny sound yegenda okubanga yekuba. Ba DJ abakabi we bali bonna ba reggae DJs. Tulina ba artists abenjawulo abagenda okujja okuyimba nga Kabuye Sembogga, abayimbi ba reggae Lovers Rock n'abayimba Lovers Rock ne Roots ne Labadab, Jamal Zigidi bonna bagenda kubeerayo. So omulundi guno kigenda kubeera kyakabi nnyo ne champion kamyo agenda kubeerayo.
When we talk about Bob Marley, abasinga tulowooza reggae music. But the state of reggae music in Uganda, abasinga tetugitegeera kumpi eringa etakyaliwo. Tunoonya abayimbi ba reggae tubabalira ku ngalo bwetuti. Kyamu kinaki ekibuzibu ekiva ku nga mwabakuza birthday ya Bob Marley. Kiki mukoze okulaba nga you revamp reggae music addemu abeere w'amaanyi. Kino kyennyini kyetukola kubanga tolaba nti okuyingirana kwa bwereere. Abantu abasinga reggae music temuwuliriza. Abantu abasinga wano bawuliriza bidongo naye reggae music wa message. Bw'oba owuliriza message, music tagwangako reggae music okujjako nti abantu baffe namwe bakola ku mpewo. Music temumukuba reggae music. Music ali positive temukuba music ali commercial. Naye kati bakuba bintu ebiri commercial. Naye kati reggae music ono fetola tekeka bintu nga bino ne tubayita mwena mujje. Musobolo okuwuliriza obubaka buno nga tete tuli mu butunda. Yes I. Watubadde tugambye mu Bulango nti buli muntu ajje n'ekibala. Abantu baagala kumanya bibala ki baba bajja nabyo. Ebibala bingi. Buli omu asobola okujja n'ekibala, osobola okujja ne watermelon, osobola okujja n'emiyembe, osobola okujja ne high grade wo, osobola okwetika ebibala byonna ebiri ku nsi kubanga Rasta is fruits. Tugenda kuba tulya fruits, nga tunywa juice w'ebikajjo, tugenda kubayo buli kikuba kibeerayo kubanga kyemanyi nti Bob Marley omwoyo gwe gw'amaanyi. Onagenda kujja n'ekibebi kye, kyekibala kye. N'abakazi nabo fruits basobola okujja n'abakazi abalina bajje n'ennaanansi, awali abawomanga ennaanansi. Ate fruits zino abantu bennyini betuyise bagenda ozirya. Fruits si zaffe ng'abategesi wabula tugenda kubeera n'ettebe ennene ennyo nga tukola juice, tukola ne fruits buli muntu awulira nga bimukubye oba omusana gumuyitiriddeko ng'ojja wali ku mmeeza ng'otuulawo ky'oyagala. Fruits z'abantu betuyise bennyini be bagenda ozeeriira. Tuggulawo mmeka, tuggalawo mmeka? Tugenda kuggulawo kuva ku ssaawa 4, tugenda kumala ekivulu kyaffe ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Naye nga ka music akatono kasigalawo ng'abantu banywa ekyokunywa kyabwe nga bazina ne ku mazina kubanga kibadde ekiseera kiwanvu ng'abantu tebazina ku mazina, bali waka, gulawo, galawo, stay at home. Ate era tugenda kukuuma ne SOPs. Security twamaze dda okulambula ekifo era abagifo G4 bagenda okubeerawo nga bakuuma. Twamaze dda okuinspectinga ekifo naye teri kuwuga kubanga amazzi mwena mubadde muwuliranga ab'obutonde nga boogera ku amazzi mangi, level z'amazzi zeeyongera, so teriyo kuwuga naye nga buli kimu gye kiri ekyennyanja buli kyoma wabula temujja na musenyu ku beach kubanga omusenyu gwo gye guli ku beach. Vibe. Message kije preachinga mukino. Message kije preachinga. This time bagiyita twalina bring back love. Twali tuva mu biseera bya kulonda nga abantu beeyawuddemu. So kati eno bagiyita give back the community, give a helping hand. Kubanga ekiseera kye tulimu kya kuyambagana. Yes. Agala vibe. President, nina ekibuuzo kyange.